agulanye okubeera omukulembeze w'eggwanga. Nze ngamba obwongo bwe tebumalaako. Kizibu okusanga famire eziyitibwa ez'amaanyi, obanga y'amaanyi mu byobufuzi oba y'amaanyi mu byenfuna, mu famire omwo notasanga mu mwana nga zolo. Mu bangi ababeera mu famire eyo mutera okubeeramu omu nga zolo. Ate munnaye kyewuunyisa tekiri Uganda wokka. Kawabeere eno mubuuze ku baana abakola mu nnyumba z'Abawarabu eno gye bakolera. Era ejjagiro banga mu nnyumba mwakola ennyumba maka g'abagagga ne mulimu ekyana ekiyiika endusu nga mulimu zolo. Oba okitegeera. Kale Katonda akola ebyewuunyo ewaffe e Uganda nti ate osobola okusanga zolo ng'ate yeserebu wa famire. Mujjukira omukyala gwe bayitanga Aisha wa Charles. Ani yali amanyi nti alinayo baganda abalala mu famire. Ye yali zolo mu famire kyokka nga ate yeserebu wa famire. Era nga abantu bategeera famire ya Aisha mwava nga bagitegeera ku Aisha yennyini zolo nga kubategeerera famire. Oluvannyuma nga tukimanyi nti aliyo n'abaasoma eri abali qualified mu bino eri abagagga balina ne ku ssente naye nga teri abamanyi mwana atunga zolo gwe bamanyi. So kati famire nnyingi eziri bwe zityo ng'alimu nga zolo ate nga yeserebu wa famire nga buli omu gw'amanyi. Bannayuganda batono nnyo mu mmwe abasobola okumbuulirayo abaana ba Muzeeyi Jabberi Bidandisali abalala be mumanyi okusuka ku Bebekulu. Oba okitegeera oyinza okugenda okwesanga mu famire ya Mwami Jabberi Bidandisali mu baana be be yazaala bonna oyeserebu wa famire ensi gwemanyi nga bali abalala abalamu tetubamanyi. Ngera wala bwe tumanyi baganda ba Aisha nga Aisha gwe tumanyi naye nga ate zolo mu famire katagyeddaako. So kati ebintu ebiseera ebimu temwewuunyanga bantu bava mu famire ezo zemuyita ez'amaanyi nobeerawo omuntu nekubanga nekiki omuntu ono kyekyamutuukako lwaki ekimulembesa okutegeera obulungi ng'omuntu omulamu bw'ateekeddwa okutegeera. Munnayo oluusi oba biba bizibu bya famire nga byonna byakuŋŋaanira ku mutwe gwa muntu oyo nga byebimusumbuwa okumulemesa okutegeera ng'omuntu omulamu bw'alina okutegeera tomanya. Omukulu agambye bw'owuliza vidiyo eyo gikuona mu vidiyo yange eno ogende olabe vidiyo yo mu bulambalamba nga Dini Lubowa amukolako interview. N'agamba nti ye adisgradinga Bobi Wine okubeera pulezidenti w'eggwanga Uganda. N'agamba ekisooka nti obwongo bwa Bobi Wine buli ku zero. Olabyeko omutamiivu ng'agamba omuntu nti otamidde ate nga ye yennyini omwenge ogumuliko gwe gumulabisa oli omulamu nti atamidde. Ono agambye obwongo ku ntegera ya Bebekulu emulagira ddala nti omuntu nga Bobi Wine obwongo bwe buli ku zero tategeera ddala. Era bw'alaba Bobi Wine ng'atambula mu kkubo alabira ddala mawaya abulako okweyambula atambule ng'ali bukunya. Mu ntegera ya Bebekulu ye bw'atyo alaba Bobi Wine. N'ebyo ne Aisha yabikolanga. Aisha wa Charles era nga ne bw'oyogera naye nga yakolaga gwayogera naye gwe mulalu ye yategeera kati ye Bebekulu. Kyekimufuula Aisha agambye nti ebizibu eggwanga lyaffe bye litubiddemu eby'obwavu. Olaba gye point. Ebizibu eggwanga lyaffe lye bitubiddemu eby'obwavu. Bobi Wine talina magezi gasobola kubbulula Uganda kugijja mu bwavu. First question kweyo statement yo. Ani abbise anyise abbinkiza eggwanga lyaffe mu bwavu? Ye Bobi Wine. Gwe muntegeerayo olabira ddala nti alemeza Uganda mu bwavu agibinkiza mu nnyanja y'obwavu ye Bobi Wine. Gwe bw'otyo bw'olaba. Aisha wa Charles.
olaba gwe bawa obuwi gwe Bega atakola nga bakuwa buwi okuva ku underwear gy'oyambala mpaka ku mmere gy'olya ne famire yo bakuwa buwi. Naye olaba mu kubeera nti mu bwa Bega bw'osobola okukola nti mu Uganda mulimu obwavu. Kati saasira ffe abakola abafuna ke tufunye nga kavudde muntu yo zaffe nga tunoonyeza kanoonye ne tutuuka nozinoonyezaako ebweru w'eggwanga nga mu Uganda kiganye. Kati tusaasiro zaffe tuli ku ki? Igwe Bega olaba otegedde nti waliyo mu Uganda ebbinkiddemu obwavu ng'oli Bega toyina mulimu gw'okola, toyina gy'okolera, bakuwa buwi osabiriza naye n'olaba nti waliwo obwavu. Kati sooka osaasira abakola. Kampala lero 15 mwezi gwa kuna mwaka 2024 amaduuka maggale abasuubuzi b'ekyanze ne bagaggala gwe wagadde luddawa. N'olaba naawe nti waliwo obwavu. Kyokka mu kulaba nti waliwo obwavu naye ate n'otamanya kiki ekisibye obwavu mu ggwanga, ani aleese obwavu. N'owakanya Bobi Wine tasobola kumalawo obwavu wabula ng'ate tolina solution yakugjawo oyo aleese obwavu mu ggwanga. Aisha wa Charles eyo nsonga emu. N'agenda ku nsonga eyokubiri n'agamba nti Bobi Wine talina mutima gwa Africa. Ensi zonna mu Africa zirwana kugoba bazungu mu Africa kubegobako, ate Bobi Wine alwana kukomyawo bazungu. Eddwaliro lya Lubowa eryakawemmenta obukadde bwa dola obusoba mu 2 obukadde bwa dola obusoba mu 2 nga buli kakadde kamu aka dola kalimu obuwumbi bwa Uganda 3 mu obukadde 7. Kati kwata obuwumbi 3 mu obukadde 7 times more than 200 ezisente. Eddwaliro lya Lubowa ezakalya alizimba yani Semakula, Serunjoji, bya Bakama, bya Rugaba, Omonyi, Odongo, oba Musoga. Sebo Peneti, Omuitali, Omuzungu, bemulano goba mu Africa. Ate mukama wo Museveni bali tuzimbire eddwaliro ng'akozesa sente zaffe ez'abana Uganda ez'abawe b'omusolo. Aisha wa Charles ebyo tabimanyi. Agamba Bobi Wine alwana kukomya abazungu mu Africa. Abachina abali mu Uganda abatuuka n'okugoba abatuuze bana Uganda ku mataka gaabwe ne bageddiza nga balina n'emmundu ze bakozesa okugoba abana Uganda ku mataka gaabwe nga ffe tugule emmundu ezo ffe abasasuzi abawa omusolo bana Uganda abawa omusolo sente emmundu baziba mu sente zaffe ate ne zikozesebwa Abachina okugoba abana Uganda ku mataka gaabwe. Abaffe Abachina bana Uganda bo Bafirika mwabagoba abazungu mu Africa Abachina Bafirika oba bana Uganda. Aisha wa Charles ebyo tabimanyi. Ekyokulala n'agamba mbu Bobi Wine akolagana n'abali b'ebisiyaga. Muntegerere ne mu bwongo betakimanyi nti gurupu yaabwe ya WhatsApp ya Simanyi Patriotic Simanyi bikoze bitya egyolimu ekulirwa mutani wa Mwami Museveni. Omwogezi omukulu owa gurupu yeyo gy'oli mu ssebo ye mulwanirizi w'eddembe ly'abali b'ebisiyaga. Tetusobola kikujjako nti gwe tuli muli wa bisiyaga oba tuli mwogezi w'abali ba bisiyaga nga ayogerera ekibiina kyammwe ki PLU yalwanira eddembe ly'abali b'ebisiyaga. Osobola okumpayo statement yonna Bobi Wine yali akoze ng'awagira abali b'ebisiyaga? Osobola okumpayo video yonna Bobi Wine yali akoze ng'alwanirira abali b'ebisiyaga? Osobola okumpayo video yonna Bobi Wine yali akoze ng'agamba nti asemba bana Uganda babali ebisiyaga nga mwenda gyalina ng'eza mwenda zetulina ezitambula ku social media? Oba kitegera kimudaga nti banaye buli family ebaamu omwana nga Zolo ne Bebe Kulu temumunenya oba Mwami Jabbe ebirandisa temumunenya mu baana be yazaala oyo ayinza okuba nga ye Zolo wa family ye. Alaba Andrew Mwenda alwanira abali b'ebisiyaga olwaleero ku TV mu kamera ngisyo neraba enchana atula mu kamera nagamba Bobi Wine awagira bali b'ebisiyaga. Aisha wa Charles kibona nti Bobi Wine yagamba nti Aisha wa Charles yafane nga ina banyi basinga omugaso ku nsi mu Uganda ne libana Uganda bonna n'alokolayo Anita Mo kati n'ono nawe Aisha ali akusinga omugaso obange bitosobola bitegeera.